abasajja babannabwe katonda wange nga yatwala omusajja atali wuwe katonda wange saasira sonyiwa mukama amasabo ge tuyingidde saasira sonyiwa mukama wetweraguza wetukumya ebyoto bya bayali taata saasira sonyiwa mu mawulire agaliwo Anteira asazeewo okulokoka kati mu byayogedde njagala owulirize bulungi nnyo zokola ikinge team Anteira Sb4 musembere kumpi abo abakazi ababba bannaabwe my goodness ategeeza nti njagala owulire bulungi nnyo amasabo ge twayingiramu ategeeza nti teeka mu comment section bw'omala okuleka kati njagala nkuwene Essala Anteira alina gwaweereza Essala eno agambye ababba bannaabwe ababba my goodness agambye nti amasabo ge twayingiramu muganda wange sooka owulire mwene Essala mukwano gwange taata tusonyiwe Yesu tusaasire Yesu tusaba kusaasirwa Yesu tusaasire otusaasire mukama tumanyidde ddala Yesu nti gwe wona otusaasira ogenda kutujjako endwadde mukama ebadde yatwetimba ogenda kutujjayo mukama ogenda kulagira embeera yaffe eteeke taata tusaasire Yesu tusaasire Yesu tusaasire taata waliwo abasumba abali wano mukama nga bakumpanya oyo mukama eyatwala omukazi atali wuwe taata saasira sonyiwa omutukuvu w'abatukuvu taata saasira sonyiwa amaze okutegeera nti teyeetaaga bantu balala yali amaze okutegeera yeetaaga Yesu ate tamwetaaga bwetaaze yeetaaga ayise Yesu ne Yesu amuyitabe bannaayi bano n'ababuulira nti enjiri bagitegeere haleluya wano waliwo okubaweereza ba mukama halo we muri ndi mukyala mulokole nakkiriza Yesu okuba omulokozi wange eyafa n'azuukira afuga era ali ku Namulondo amina Mako 10:46 mwe tusomedde natandika okukoowoola nayita Yesu omwana wa Dawudi onyambe have mercy on me mercy chechi abayina ey'Oluganda tonkwatibwa ekisa abange waliwo bw'olina okugamba mukama akukwatibwa ekisa abamu muli mu famire nga gwe bakuboola weetaaga Yesu akwatibwa ekisa yendere boliandala Yesu omutukuvu w'abatukuvu taata omukulu w'abakulu taata n'omubuuza nti no Batimayo oyagala nkukolere ki taata omutukuvu w'abatukuvu njatula mukwano gwange byenandyagadde taata onkolere ayo omwoyo omutukuvu taata onyongere amafuta mukama onyongere taata amafuta onyongere taata amafuta onyongere favor randere bolianda taata ekyoto kyange kiremu okuzikira kiremu okuzikira taata neetaaga omwoyo w'omutukuvu alema okuva ku bulamu bwange omwoyo omutukuvu alema okunvaako wanvaako mbampedde taata wondeka mbampedde wondeka munange abeesunza okuseka be banje wondeka mukama abeesunza okuseka be banje taata tobaganya mukwano gwange taata neetaaga ebyetaago byange bingi era obimanyi mukama byenjatudde ne byesatula taata kye bayinza kunkolera abange sooka otegeere nti abaana b'abantu tewali kye bagenda kwongerako tewali kye bagenda kukyusa era bo bagenda kukusirisa bagenda kugamba shut up olwo Luzungu bagenda kugamba nyamaza olwo Luswayiri Omunyagola agamba atya teekawo olulimi lwo something that means keep quiet. They are going to try to silence you. And listen, they are not going to be few. Tebagenda kubeera batono, bagenda kubeera bangi, bagenda kubeera banene. Naye munnange nkubuulira Batimayo ne bwe baamulabula ne bamukanga ne bamugamba sirika bangi ono wamugamba sirika noli wamugamba sirika buli bwogezaako okusaba waliwo ababadde bagolokoka ng'owakana ng'ogamba embeera gye ndimu ngikooye bizinesi yange eteekwa okukola neetaaga okweyongerako naye nga buli wogolokoka okusaba emizimu egy'obwavu giwogana gikugamba sirika
Erawo ngo oyagala kulaga. Afudde bakavubuka masavu. Natayira mukazi mukadde. Aguma kuze baana be. Kavubuka kato. Kati kano akabikulira embugo. Kati bino tebikyalina bitundu byakyo amaziba mbugo. Ate era takyalina bitundu byakyo. Mbugo ziba zikaddiye ziba baziyita mbugo. Bade sikamanya. Mukazi mukulu. Kana kato. Nera kali above 18. Kali above 18 naye era kiswaza. Kiswaza ate. Kati yo kati anatayira tsigama nti ayina ssente. Oyita otya wali ewali lupazo. Omukazi atayina ssente anyuma kuyita wali lupazo. Owolundabe. Ate era tayina mukazi. Ayinamu obutintino n'obusobola kasabe. Ayo tebusobola kumpisa kuli kukyali lupazo. Antayira ngogize nnyo. Tayina ssente naawe yakola ku radio. Alaba bakazi nga bazali. Sanyuka TV. Ochegira kati oyo gwosobola okuyita ku kyaliiru. Ssente ayinamu asobola okuwa. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere tuli eno mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe ku mutala Namanve ewa jjajja Imbuga Eramula. Kino ekyoto kya jjajjaffe Nakayima ne Mukasa ayagala emikisa ayagala obugagga ayagala obufumbo otunda tebitambula otunda mmotoka tegatambula otunda mataka tegatambula ojja kuseesamu buseesa eno saka buli ayagala omusakirira ayagala ebirungi ayagala kwegamba ojja okwatako nkwate wano wajjajjaffe Mukasa kati gwatandigenze erisese luddawa buli nnyanja yonna okusobola okusabira wano kyokola ki kyoyagala waliwo akubonyabonya mu misango ja kumbuga eno n'osaba byokola eya jjajja Kawumpuli bisagazi bikwakwaya waliwo wano ejjembe lye bayita lubowa gwe ejjembe olina kujja wa neriwangibwa kugamba ensonga z'amayembe ate tezikolebwako mu mbuga ya Muwanga gwe nno wenna ayagala okugjako mu mbuga eno Namanve ennamba y'essimu weeryawo ku screen era kwoba okuba ojja kusanga jjajja Mbuga Eramula era byonna ajja kuba akola ki abikulaga ng'ebiteekeddwa okutambula. 10 naye antayira tayina omwezi afuna kamusima mitwalo 6 ku radio gyakola kisimanya ku TV bana programu gye bakola awo bagiyita simanya batya okitegeera so kati ate omukazi agenda okunoba olwaba yanobadda aba yanobadda tagenda aba tagenze kuolwo nti lwomunyiziza kuolwo nti wakutte n'omukazi kuolwo aba yakwatakwata dda aba wakodakoladde ebintu bingi yayitamu dda nga wano yasigazaawo mubiri naye ng'omwoyo teguliiwo kati kibaawo nnyo mu bantu nga omuntu ne bwe weegatta naye olina gw'olowoozaako mulala kati nga okunyumirwa ate obwongo bwe olina ku sikooli ekyo aba kimanyi mukimanyi kati Anatayira naye yali yagenda dda ng'era musajja waffe Ssebunya nga waaba adikina Anatayira okuwoomerwa alina kano kaasika mu bwongo n'akateeka nti ke kaliwo okitegeera n'akambaza omubiri gw'ono n'alyoka anyumirwa oba n'asammula naye aba yagenda dda nga takyalina fiiringizo kati okoleyo kantu katini n'ayitamu ng'omutima gwali gwakoowakoowa. Obuzibu bwava wa kyabbeeyi mu byowulira ayo mpolampola mbono yalina abakazi simanyi abalala ate oli agamba mbono bamusanga n'omusajja asanga ono n'omusajja mu nyumba mu nyumba yali mmotoka oli agamba olugambo yagamba mu mmotoka naye omwana oyo Namukasa era Mukasa takyalina adiifi ate Namukasa ke yeetonze awo ate omusajja adde agenda mutwala amawulire Namukasa ayitiriza nnyo okugaba amawulire agabagabulamu ayagala akakase lwaki tobika totwaga